ate n'abeera mulungi nnyo yali ng'ava ku mwaliiro guno n'aleka ng'aliseeko abasika be. Abasika n'aba nga abaleseeko bakole omulimu gwe. Kiba kitegeeza nti nga ye yakutukawo n'obubaka, naye byeyalekawo abagenda okubitambuza abali mu bigere bye. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala alongoose abo beyalekawo batuusenga ekyali saanidde okubeera nti batuusibwa. Tuzze tutunuulira mawatini nnyingi era nga tunyonyola ebintu bingi likay nastafida jamian mima tarakana nabiyu sallallahu alayhi wasallam. Tufunemu byo byatuleetera omubaka sallallahu alayhi wasallam. Teri muntu yenna ala lwujud atagenda kusisinkana Allah, taliyo. Ensisinkana zenzawukana naye tulina okusisinkana bali Allah subhanahu wa ta'ala. Tajja wanatandika omulimu omukulu gw'okwogera ku swala ne tuginnyonnyola ebintu byayo bingi, olw'ensonga nti swala y'empagi ey'okubiri eddirira aqiida, ate nga nayo yennyini ejjudde aqiida. Ragama anna hadhihi salata, wadde ng'eswala eyo gyetulina abantu bagisaala mu buli lunaku, naye ate era abatagimanyi bangi. Ekyo ne kireetera okweraliikirira nti omuntu ayinza okutuuka mu maaso ga Allah wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, nga byobadde osuubira si byebiriyo. Olw'ensonga kullu ma yajibu fi'luhu yajibu ta'allumu, kullu ma yajibu fi'luhu yajibu ta'allumu. Buli kyoteekeddwa okukola oteekeddwa kukisoma. Soma nibakola nga tebamanyi. Idha raja'na kalilan mimma qadayna, tutunuulira ku bintu byetwatunuulira emabegaawo. Twatunuulira ahkaamu al-miyaa, twatunuulira ahkaamu al-miyaa, tetuzoogerako ba amru hammun. Waliwo enjawulo wakati aqsaamu al-miyaa wa ahkaamu al-miyaa. وكثير من الناس لا يفرقون بين اثنين، لا يفرقون بين اثنين. ekimanyikiddwa usratul muslima tetusoma naye tetuli ku siribaasi nti tujja kubeera tugibuddeko. Kyakabi nnyo okugenda mu maaso n'ebingi tumanyi jagenda nga nsuula ebisambu bwentyo tulabe bwe tuyimiridde. Kuba byonna ndisomesezza ebbanga liwanvu wano ddala. Twasoma aqsaamu al-miyaahu, tetusoma ahkaamu al-miyaa. Mwali muzuuliddeko ahkaamu al-miyaa, ennamola z'amazzi mwali muziwuliddeko? Maadha kulna ayuha naas. Twagamba nti obusiraamu butunuulira nnyo esswala ng'eri ku levo ya waggulu nnyo mu ibaadaati Allah ze yatuwa subhanahu wa ta'ala. Era mu ibaadaati omuntu z'abadde akola nga ye ezimu ku zibamukolerako zimusaalira, ezimu ezimusiibula okumusaalira, z'abadde akola ne bazimukolera mulimu okumusaalira. Esswala eyo teba yaffe abasaala, wabula ebeera ya mugenzi. Laisa fiha rukuu wala sujuda, temuli mukutama wadde okuvuunama. Lidhalika aqul tahaddathna fi bidayati ta'limi hadha at-ta'lim, tahaddathna an ahkam
المياه twayogera ku mazzi mukyagajjukira tonnaba kufuna wuzu sooka omanye ennamula y'amazzi qabla an tatawaddaa labudda an ta'lama ma hiya ahkamu almiyah hatta tasta'mila alma wa ta'lam hal huwa hadha alma يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله حتى وضوء بيرينا توف لأن الوضوء الطهارة شرط من شروط الصلاة فإذا توافر الشرط توافر المطلوب شرط بيتوكا تجيني لا تشايف تجاكتوكا ما من يعمل تقال ملاتيا فقام أحكام زي المك قلنا أربع أحكام زي إن ملانيان قام يسوقا tulina amazzi nga gakkirizibwa okukozesebwa mu ibaada waliwo amazzi hunaka almaa yajuzu isticmaalihi fi al-ibaada wal-aada amazzi yajuzu isticmaalihi okkirizibwa okugakozesa fi aada wal-ibaada ma maana al-aada aada yali ategeeza ki ada yali ategeeza kakasa nti ebintu bino baana bidingana emirundi emeka ya ikhwa tusobole okubimanya twagamba nti aada yembeera ya bulijjo bwe tukozesa amazzi amma al-ibaada yensinza netugamba waliwo amazzi yajuzu isticmaalihi fi al-ibaada wal-aada gakola bibiri gasobola okukozesebwa mu aada wakadhalika fi al-ibaada netugamba amazzi ago nga mazzi ki mazzi ag'oluzzi naye nga tetunatuuka ku ga luzzi waliwo amazzi amakulu ennyo agafuga ago gonna wala shukuku fiihi tegalinaamu nakubuusibwabuusibwa idha wujida hatha almaa singa amazzi agasangibwawo ma huwa hatha almaa ama almaa almatar aga maa almatari يجوز استعماله في عادة وكذلك في العبادة هذا حكم الأول وهناك حكم الثاني الذي تحدثنا عنه إلى أن يتواجهوا لكم غيركم الزي تواجهوا هناك الماء والوا مزا قد سوى في العبادة وقسم عبادة يوكا أما في العادة قبل حرام قاقزيسا قايبادة يوكا أما في العادة لا يجوز استعماله توكيزي وقاقزيسا شكرا لكم مزاق أيها الإخوة أمازي قاقولا قيبادة يوكا أما في عادة عادة زمن قاقولا نمزيكي وليو سايدون توابي سميرا waliwo nyama amazzi agaguddemu ennaggi walam yatagayyaru awsaafa almaa ebitendo by'amazzi ne bitakyuka nga naye enaggisi eguddemu naye wala yatagayyaru shay hal taarifuuna awsaafa almaa ebitendo by'amazzi tubimanyi ekisooka allawnu أوصاف الماء اللون الكلر شوكبي الطعم كيتشي تيست كيتشي بوما لتقام يقوك ساتو الريح البنيا ذي أوزان وبا ذي أوصاف الماء إذا وقعت النجاسة في الماء سنن نجسي ومزي ولم يتغير أحد من أوصاف ما ebitendo by'amazzi ne bitakyuka amazzi ago yajuzu istimalihi fi tahara wala yajuzu istimalihi
في العادة. ما تفكر إذا بقصها في عادة رغم أن قدم النجس باش قبل مسولا ميبادة أتيت قبل معادة أنا سؤال تتملا قوم الوظيفة بمن إبو بتجر ما شاء الله عليكم waliwo bakugosinza aganye waliwo bakuganye walwana sikulinaako buzibu waliwo mulwana wakiganye la otemyetemye bubi waliwo akutemeratemera lwaki tugakozesa muada abintu tugakozesa mu mbeera zaffe za bulijjo ng'okuganywamu okusobola juyisi n'ebisigadde so nga ate mu sola mwana wadde ogakozesa naye ng'ate nagisi yeguddemu namuprofesi twagaanibwa okuna enagisi nahana nabiyi omubaka yatugaana an naakula najisan okulya enagisi sawa kana sagira au kabira kakabe katteri kasitoji kakasa nti nagisi nahana nabiyu sallallahu alayhi wasallam ate lwaki nagisi ekola kukwetukuza lwaki ate muibaade nagisi nagisi tugakozesa yuhanasi tolaba nti oba oyolesa omukugu gwe okutegeera amazzi tolaba nti kyokola oba okitegeera anatunyonywamu ayuhanasi lwaki ate beegwa mu mazzi tetuganywa tetufuna ne kyetulabye era tewaliwo kyenji yonna ku mazzi nebatugaana okuganywa ekitugaanya okuganywa okugakozesa kiki ate omubaka yagiraki nabbi tebamubuuza yatugaana sallallahu alayhi wasallam temukozesa temulyanga enagisi tugirabye eguddemu ntono nnene omubaka yagiraki yagamba obutono bwayo n'obunene bwayo kyokka lwaki tutukayo ne tujja tugafunisa ate wuzu waliwo illa netwagala tulabe kiraba nti alhukumu yaduru min haythu taduru alilla hukumu egira bugizi bweti katono nnyo ng'eri bweti katono nnyo ng'eri amazzi geegamu eno bagatugaana ate ne gakola lwaki hukumu eno eri haramu ate ne lyajuuzi subhanallah nafsu lba mazzi geegamu kati kiva mu kutegeera nakutemaatema lwaki tubakozesa kufuna wuzu olwaga nti kitabo saakireza enfudde bazze kusoma bya bufumbo ate alesi byamazzi mukolere kuba byonna nze nabisomesa wenjagala bwentandikira ekitiibwa imaamu lwaki tubakozesa mu ibaada namu ate nebagatugaani muada ziri minzaani esatu betuzitunuulira walam yatagayyaru ahaduhum au ahaduha tewali buzibu bwonna tewaliwo ekibuse ogenda ogakombako nagise neguddemu tolina lakyowulya tesiti yaayo ekyokubiri bw'otunula mu kkala tegenda kigakoze bw'otunula mu mpunya amazzi geego kati ebyo ebitta amazzi betutunula mu mazzi nga tebifudde amazzi tusigala tugakozesa mu ngeri efaanagana bwetyo tegerekeka netugenda ku nsonga ey'okusatu nawuku y'amazzi ne hukumu yaago hukumu eyo ebiki ey'okusatu ayuhanas يجوز استعماله في العادات دون العبادة يجوز استعماله في عادة دون عبادة tugakozesa bulijjo mu mbeera zaffe eza bulijjo nga zitambula amazzi ago oba ogasanze duna ibaada naye ate mu ibaada tegakola ibaada eno tetugakozesa mu kufuna wuzu mu kunaaza omufu mu kutukuza olugoye mu byonna ebyo ibadaati la nastamilu tetugakozesa so nga ate mu aada mu mbeera zaffe eza bulijjo n'okugula owanika ayuma hadha mazzi kyago singa gakyusa empunya yaago n'empunya yaago n'empoma yaago tugakozesa mu aada bwekiri naye tetugakozesa mu ibaada balirwana owasenga bakugaana balirwana abo baganye owasenga kugeza nga cyayi tahirun ghairu mutahhir cyayi
ani ayinza okugandika ngende nabijanaba nga nabisa mazzi agantangawuzi n'amajaani n'amata ne juisi yaliwo fese taliyo ate oganabise yaji naye ayombi amata gonywa ngaba haji ayombi kibakitegerekesa bulungi nnyo tekiyobya hajo toyinza kufunisa wuzu kyayi ate bwonywa aganye kati kiba kitegeeza ate muada embeera yaffe yabulijjo kakyayi tolina buzibu bwonna n'okweyongeza neweeyongeza ekikopo kya kyayi ekya juisi kyaki splash n'ebirala tolina buzibu naye mukugamba nti ogenda onaabe janaba bakuweyo ebitupa bya splash ogenda onaabe bakuwa amata akadomolako amata onaabe la yajuzu dhalika kati haji bw'aba ayongebwa atyo mutuufu ngeri efaanagana bweno idhan tulabe omuteeko ogw'okumeka ogw'okuna gwe gusembayo muteeko ki ogwo twalaba omuteeko ogusembayo min ahkaami lmiya mu nnamula z'amazzi enguluwa namushe لا يجوز استعماله في العادات لا يجوز استعماله في عادات ولا في عبادات agamazzi tegakkirizibwa yombi singa oba ogasisinkanye n'osisinkana amazzi ago togakozesa masha allah alaiki nga mazzi ki ayuha al ikhwa mazzi kyago aganyumirwa bwe gatyo agayina hukumu naam albawulu naam nga bawulu najasa aslan gano gafudde bufinge tuliko albawulu najasa aslan teyina oyinza kukozesa tegakozesebwa wadde tewalina wotukana okukozesa musulo twagala amazzi nga gafudde bufi naam kugeza akadomola kalimu amazzi omwana n'afuka omusulo ne gutonyamu omusulo ne gutonyamu mu kadomola k'amazzi omusulo bwe gutonya mu kadomola k'amazzi tetulina bwe tugakozeseza ako kati kasigaddeyo nakisi eno senga egwamu n'ekyusa kkala kati byombi eba ebikutte nakisi tetugirya yeeguddemu ate tefuna wuzu kala amazzi gafudde ki gafudde kkala oba enkunya oba empooma kati emirundi ebiri nakisi bwegwamu neekola ekyo mumuteeko ogwokuna amazzi tetugakozesa waliwo omuzikiti wali ku ondi White House mukumanyi muzikiti White House mukumanyi mu kikuubo balina ebipipa ebateekebwa wakayuwa kayukaliwa kipipa kiriwa naye abantu abasinga akadomola akalekayo eri n'afuluma ate n'akajjayo najja akateeka mu pipa muno n'agenda afuna wuzu omuntu otumulabula tutya abaali bafuniddewo wuzu akadomola kali akajja eri mu kiyigo najja akatutubika mu kipipa muno n'afuna amazzi n'agenda afuna wuzu oba n'akaleka mu kipipa oluusi n'akazzaayo mu kinaabi mu kiyigo kati wuzu y'omuntu eyo ma hukumu hadha at-tahara tetuganywa kati amazzi ago bw'ogenda wali oyinza okweraliikirira nnyo era oyinza okuvawo nga tosadde kuba omusajja ajja yakatumula ng'omulabira ddala mu kayu najja akatutubika mu bitwali n'ateeka mu kadomola ke n'agenda kati mimba yadullu nti wali wakatuuza atuuziza wakyafu naye abakyafu bakaleeta n'akatuuza mu mazzi gali tewaliwo effekti yonna ekolebwako mumanyi yatunda amazzi daalaba mu ngeri efaanagana bwetu daalika ekintu ekyo twakitunuulira omulundi guli netuvaayo netutunuulira ebintu bingi
tugamba tulina kibayita qalbu niyya, tulina kibayita qalbu niyya. Twasoma eswala twakisunsula nnyo ebintu bingi ebibanga munzikirizaamu titwabyogera. Tulina kiyita qalbu niyya. Hal yajuzu qalbu niyya fi swala? Okkirizibwa ng'oli mu swala n'okyusa enniya gy'otaatandise nayo? Qalbu swala n'okyusiza mu swala enniya nga tewatandise na nniya eyo. Hal yajuzu dhalika am la? Agambye nti singa eswala eba ya sunna osobola okukyusa enniya n'ogijja mu sunna n'ogiteekawa? Eswala ebadde ya tugeze kandeeta ekyokulabirawo nti nzize nsanze nabwe nsanze nga asaala nze nga mmanyi ali mu kusaala tugeze salati dhuhuri kumba badde asaala tahiyatul masjid nemwegattako nze nga mmanyi ali mu kusaala kubanga obudde oswala bwawendeko. Kati wajja nze nga mmanyi nniya gyaliko ye asobola okukyusa enniya n'ankajjama nga asaala ye nange wamanya nekimala. Sajja mulungi nnyo, fataha Allahu lak. Walingamu oba abikuleetera buleetezi? Yakuleetera mulungi. Qalbu niyya, osobola okukyusa enniya gy'otaatandise nayo. Obadde osaala sunnayo mufradan, mwalimu najja n'akwegattako, ye ayagala jamaa. Kati n'okyusa enniya n'obeera imaamu ataatandise nakuba nti oli imaamu. Obadde munfarid weesaala swalayo, fajaa washaraka rajulu ma'ak, sajja najja asaala naawe. Mu bwangu ddala okyusa enniya n'obeera ani imaamu, n'osaaza omusiraamu, n'ova mu swalayo oli n'agenda n'ebisigadde. Yajuzu dhaalika, okkirizibwa okukyusa qalbu niyya ng'oli mu swala mu ngeri efaanagana bwetyo. Era kisobola okujja nga obadde ma'muum, obadde ma'muuman. Akati bw'obeera ma'muuman, omusajja ono ng'olina musaala nabo, imaamu nga ye wuzu n'emuggwako, obadde ani ma'muum n'akusikayo. Bw'akusikayo olwo ofuuse ma'muum era ofuuse ani? Naye niyo natandise nayo. Oba ogaana nga neniya yange natandise nyamusula nawe ndeka, ogaana omuyingirawo. Kati oyingirawo nga ma'muuma oba oyingirawo nga imaamu? Kati omala kuva mu swala oba okikolera okwo? Idhan inda ahlul ilm yajuzu qalbu niyya, okukyusa enniya athna'u sala, n'osaala mu nsonga zimba mwatulu ziringa musanvu, era bifo y'omunanayo tekkirizibwa. Akati awalawa singa mbadde nsaala sunna ya raka bbiri, sunna rak'atayn, mbadde ngisaala sunna kyeyo qabla al-fajr, mbadde nsaala sunna yange ngenza okulaba nti obudde bwogiraki bugenda okutuna ku ssaawa bwenti, Allah banjagala ku buli mu ssaawa emu nga wasigadde dakiika 10, kyokka ate ndi mu sunna. Oba ontegereko, ndi mu swala era babikola mukama wange ekitiibwa. Tegereko atono okulaba nga budde bugenda akyali mu sunna. N'amalako mu bwangu ddala n'asikayo enniya yassuga ate akabbiri ku bbiri. Allah taleetana Allahu akbar, anyigamu katono nnyo n'amala okuga kati kanjifuule ki, kati ndi mu farad, al-Fatiha n'ebumbujja
swala eyo ntuufu nedda swala eyo ntuufu oba nedda temwekweka yohadibwa swala ntuufu oba nedda tuli mu qalbu niyya ebintu byonna nabisomesa sibabuuza byesitasomesa tuli mu muraja revision eniya eyo tugitwale oba nedda naam muadhinu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ona ndemu sunna kabisa zinyeze kukimya sura sikimi ya leseni ya fajiri na ndemu ya sunna kiki wani siaziye sikimi sura mbadde mu sunna tenda bobe anengeze no fadina na kukimya sura kati olyogo luliriddawa nange nababuuliza kinini ate obuuliza ku kibuuzo kwenyini kuwembereza ekibuuzo kati byoliza ebibina okkirizibwa okukyusa kubanga kiringa nga tuli mu kusiiba wano badde osiibye sunna ate mu sunna tugeze wasuze tolina niyeesiiba ekyokulya nekiwula okkirizibwa osiiba mu sunna naye mu faragwa tekikkirizibwa kuba ibaada etandika na niya kati ndowooza engeri gyotaasisa eniya wano mu kusooka nti ogenda saala suba ate tosobola gisikira mu sunna ate mu obutuufu ali kumpi n'ekigenderero sunna teyingira mu farada tetukyusa sunna netugiyingizaamu farada la kyoba olina okukola ki olaba nga kigaanye yeesonyiwe kola ekimu ku bibiri imma ogyosonyiwa oba sooka ogimaliriza oli oveemu ogiyingizeemu eniya ya farada eri eya subuhi eno gisazeemu buli tebujja kukumala naye toyunga buyunzi eyo tekkirizibwa sunna min sunna amanya sunna tufarada la tekkirizibwa okujja sunna mu farada ne farada mu sunna wadde osaala subuhi genda okulaba nga obudde bubulako kati nsaasalinaki na kabaliya ya subuhi nosigalayo busigazi notereezawo eniya yaki ya rakaataini kabula fajiri la yajuzu dhalika siraamu tebukkiriza mu ngeri efaanagana bwe wakadhalika nafsu lmasala obadde osaala laka arba rakaat eza kabuliya ya fajiri ya dhuhuri ogenza okulaba essaawa ng'etuuse obudde tebujja kukumala kukwata bibiri zino nyana ziri nnya tegerekere n'ogiyungiramu awo n'ogenda mu masula era tekikkirizibwa ngeri faanagana bonna awo nyini kati tugeze nnyo omuzikiti gwe mwenzeeko naye simanyi obudde bwawe bakola ki webasaala nyingidde lesa eniya yange yakusaala okugeza dhuhuri naye mba ndikulaka eyokubiri ate ndaba omwagenyi agenze kimasola awo nkole ntya eno giwagukemu ogenda olita eniya oyinza kubali naye tutambula butambuzi n'obeeyungako nga tobuddeemu giveemu ogende okwatagane neyo hal yajuz ikhtilaafu niya imaamu ne ma'muum yakhtalifaan fi nniya baawukaniza eniya y'esswala imaamu ali ku bibye nange ndi ku byange hal yajuzu dhalika yajuzu dhalika kati n'okyusa eniya n'obeera imaamu ate atandikira kuba toli imaamu
wadde munfarid wesaala swalayo fajaa washaraka rajulu maak sajja najja asaala naawe mu bwangu ddala okyusa enniya nobeeraani imaamun nosaaza omusiraamu nova mu swalayo olinaagenda n'ebisigadde yajuzu dhalika okkirizibwa okukyusa qalbu niya ng'oli mu swala mu ngeri efaanagana bwetyo era kisobola okujja nga tewabadde obadde maamuuma obadde maamuuma akati bwobeera maamuuma omusajja ono ng'olina musaala nabo imaamu nga ye buzu n'emuggwako obadde ani maamuuma n'akusikayo bw'akusikayo olwo ofuuse maamuuma era ofuuse ani naye niyo natandise nayo oba ogaana niya yange natandise namuswadde nawe ndeka ogaana okuyingirawo kati oyingirawo nga maamuuma oba oyingirawo nga imaamu kati omala kuva mu swala oba okikolera okwo idhan inda ahli lilm yajuzu qalbu niya okukyusa enniya athnau sala nosaala mu nsonga zibbamwatino ziringa musanvu era bifo y'omunanayo tekkirizibwa akati awalawa singa mbadde nsaala sunna ya raka bbiri sunna rakataini mbadde ngisaala sunna kyeyo kabula alfajiri mbadde nsaala sunna yange ngenza okulaba nti obudde bunjiraki bugenda okutunda ku ssaawa bwenti allah banjagala ku mulimu ssaawa emu nga wasigadde dakiika 10 kyokka ate ndi mu sunna oba ntegereka ndi mu swala era babikola mukama wange ekitiibwa tegereka atono okulaba nga budde bugenda akyali mu sunna n'amalako mu bwangu ddala n'asikayo enniya yassubi atiraka 2 allah taleetana allahu akbar anyigamu katono nnyo n'amala okuga kati kanjifuule ki kati ndi mu farada alfatiha nebumbujja salayo ntuufu eswalayo ntuufu oba nedda emwekwekayohaiwa eswala ntuufu oba nedda tuli ku qalbu niya bintu byona nabisomesa sibabuuza byesitasomesa tuli mu muraja revision eniya eyo tugitwale oba nedda naam muadhinu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ona demu sunna kaisaya zinyeze kumi sura sikimi ya leseni ya fajiri na demu ya sunna wani siazinye sikimi sura mbadde mu sunna tenda bobbe anengeze kati olioko luliriddawa nange nababuuliza kenyini ate obuuliza ku kibuuzo kwenyini kuwembereza ekibuuzo kati byo bizibina okkirizibwa okukyusa kubanga kiringa nga tuli mu kusiiba wano badde osiibye sunna ate mu sunna tugeze wasuze tolina niyesiiba ekyokulya nekiwula okkirizibwa osiiba mu sunna naye mu faradha tekikkirizibwa kuba ibaada etandika na niya kati ndowooza engeri gyotaasisa eniya wano mu kusooka nti ogenda saala suba ate tosobola gisikira mu sunna ate mu omutuufu ali kumpi n'ekigenderero sunna teyingira mu faradha
tetukyusa sunna ne tugiyingizaamu farada. La, kyoba olina okukola ki olaba nga kigaanye yeesonyiwe, kola ekimu ku bibiri, imma ogyosonyiwa oba sooka ogimaliriza oli oveemu ogiyingizeemu enniya ya farada eri eya subuhi. Eno gisazeemu buli tebujja kukumala naye toyunga buyunzi, eyo tekkirizibwa. Sunna min sunna, amanya sunna tufarada la tekkirizibwa okujja sunna mu farada ne farada mu sunna. Wadde osaala subuhi genda okulaba nga obudde bubulako, kakati nsaasale naki na qabliya ya subuhi, n'osigalayo busigazi n'otereezawo enniya yaki ya rakaataini kabula fajiri. La yajuuzu dhaalika, obusiraamu tebukkiriza mu ngeri efaanagana bwino. Wakadhalika nafsu masala, obadde osaala arba rakaat eza qabliya ya fajiri ya dhuhuri, ogenza okulaba essaawa ng'etuuse, obudde tebujja kukumala kukwata bibiri, nogaa zino nnyana ziri nnya, kitegerekere, n'ogiyungiramu awo n'ogenda mu maaso. La, era tekikkirizibwa mu ngeri efaanagana bwonna. Awo nnyini kati tugeze ino omuzikiti gwenenzeeko, naye simanyi obudde bwawe bakola ki bwe basaala. Ennyingidde leese enniya yange yakusaala okugeza dhuhuri, naye mba ndikulaka eyokubiri ate ndaba omwagenzi agenze kimasola, awo nkole ntya? Eno giwabukemu ogenda oleta enniya oyo kubali ne tutambula butambuzi n'obeeyungako nga tobuddeemu, giveemu ogende okwatagane neeyo. Hal yajuuz ikhtilaafu nniya imaamu ne ma'muum? Imaamu ne ma'muum yakhtalifaan fi nniya, baawukanyizza enniya y'esswala. Imaamu ali ku bibye nange ndi ku byange. Hal yajuuzu dhaalika? Yajuuzu dhaalika. Imaamu asaala bibye nange nsaala byange, naye najitamiu fi ljamaa, empeera z'ejjamaa tuzifuna. Wa idha kana al-amru hakadha ayuha al-ibada Allah, kati okkirizibwa okusaala n'osinga luli nga asaala sunna wali gwe n'oyungawo ki fard, tekikuganda asaala qabliya, asaala ba'diya ya dhuhuri, olw'okufuna jamaa yajuuzu dhaalika, ogenda n'oyunga naye ye n'amaliriza ebibye gwe n'ogenda, kyokka nga oli ku farada ate ono ali ku ki, ali ku sunna. Sheeka kyabadde agamba abadde ayogera ku sunna, kati tugeze obadde osaala eswala yakuyiseeko yange kale yakuseeko maghrib yakuseeko, then nejja nensanga nembadde ensaala wano nga ndabyo tebannasaala isha engamba kansooke ndiwuube wange nebakima eswala ani mu maghrib nga ate bakima ya isha, awo nenkola nti obadde ku magharibi nga bakima ya isha gwe toviirayo ddala, kubanga obukwakulizo tebukukkiriza ate kuleeta magharibi ku isha likhtilaafi musaawa, olw'okwawukana mu rakaat. Singa onooleeta eya magharibi ku isha waliwo kibayita mukhalafatu an al-imaami, wa mukhalafatu an al-imaami haram, kiri haramu okwawukana ku imaamu. Kati gwajja kuba either ng'amazeeyo gwe ng'omazeeyo ng'olina kutuula kuba teri magharibi yalakanya, ate bw'omwawukanako ngwa haramu buzzi, so nga ate bw'osaala wali teri agenda kubona lwaki wasadde mabega wa imaamu. Kati lwaki okola mukhalafatun ng'olina halli endala, saala wali magharibi bw'ogimaliriza nga chansi weeri vaayo wegatte ku ki ku isha, kitegerekese. Naam, alayhi salaam.
kyembadde mbuuza tuyingidde basatu tuleese layini bafunyeko atusaaza kintu ekyo kikkirizibwa oba tekikkirizibwa? Mukitegeerekyaga tuyingidde basatu bayingidde basatu funyeko imamu atusaaza nga twakayingira nga bakayingira enewedde yabano yawedde etuzze basatu tufunyeko atukulembera haka huwa afdal tukoze ejjamira kikkirizibwa ddala kikkirizibwa ddala bulungi. Ibn Mas'ud dakhala fi masjid waqad sallu bayingira waqad sallu ng'eswala bagimaze n'ababuuza nti asallaitum ghadaata mumaze okugisaala qaalu naam swala yeewedde n'agamba bano be yali nabo qimu ssala ne bakima esswala wasallu jamaa bonna ne basala salatu jamaa wa hadha huwa afdal. Ngena Ibn Baz bw'annyonnyola mu kitabu kiyitibwa Maqaalaat abinyonnyola bulungi nnyo obutafiirwa kyansi yakusanga nga basadde n'odda wali n'obeekalabula wekka olw'obujulizi bwe yaleeta obungi ku nsonga eyo musaale hatta n'oba ng'osanga asaala sunna shariku maahu saala naye lianna al-ikhtilaafa niyya la yubtilu sala wa amru mashruu kaman kikkirizibwa bulungi nnyo. sanze basala tarawih tunaba kusala isha salli salata al-isha ma'a haula'i alladhina yusalluna التراويح وأنت بنية صلاة العشاء وهم بنية التراويح وهم في السنة وأنت في الفرض وهذا الأمر لا مانع تولي وشكوغان لا بلوني. فلذلك وسامو لي أسانغ السنة أسال السنة تشكوغان كوي وغاكو نوفن بيرا ذا جماعة خلافة عن أصديك يافن الصلاة منفردا غير لنغا تفني جماعة كما جاء في كتاب الإمام أحمد. kati ng'ekyo ekyo sanze basala tarawih basaala nnyo tebasaala bbiri basaala nnyo lumu kati batuulamu tahiyatu nga bwe basaala naye tarawih ya bundi ya lwatu kati zino ebbiri ezisembayo ate zakamaani ba siina buzibu awo wengendera tulina buzibu naka tulina buzibu yaki basaala nnya tulina buzibu ولذلك تتفير الجماعة وقلة الفهم ولو جماعة يتكرزة تتشغانا مبين نينغو وجيزو بكرزة ويسيبوه بمونج دالا abachigana ebisere bisinga ndowooza bali ku simanyi basinziirawo kubanga obujulizi obugisaala bulungi ddala salatu ljamaa. أما إذا كانت صلاة الجماعة لمسالة معارضة لجماعة الأول هذا لا ينبغي لا يجوز. نقول سؤالين يوكبرين وكانوا إمام لا تتكرزوا وكان لا نيسان وانغا بس الجماعة مطلوبة مجروج مجسالي حتى نيوغان وسانزا سالة نمو كان يندية فلا مانع ذلك wali wo mutawali obiteke naam. Alaikum salaam wa Seka zisimbadde mbuuza kimasaka kikiriza bingi kyokubeera ennyo obundi basaidi la era wano Uganda emizikiti mingi yonna gyagala kuzimbulwawo gyakafuka obusiraamu tebugyagalira ddala. Wano muzikiti wali muzikiti la kati wano mu kibuga wano ng'ewaffe wali badde emizikiti ng'ebiri oba esatu obwewandiga gwali baddeyo ne ku sipiriimu n'ekibuli egiri awo gyonna girina kumenyebwa essonna entuufu tegirina kusaala bwegi tugikutulamu abantu. Inagenda mukano bali 8 bali 10 bana 3 songa funa twali bali jamaatan twali kunganidde ekibuli
twaliganye wandegeya twaligenze bakusipirimu kati awo tewali badde nnyo omulala gwali badde mu ndeeba eno mu ngeri efaanagana bwe. Naam. Seka nzize nsanze asaala naye ng'ali mu sunna netumwegattako, nze nenzija netumwegattako n'omulala netwera basatu namala n'atola salaamu n'avaamu n'akima asaale ya faradhi ng'abadde mu sunna. Kati ono n'agamba nti abadde mu sunna n'avaamu naye neyeyungako nti nze asigaddemu nkola ki kaze niya yange yabadde ajjama. Olwedde jamaa wagifunye olwedde niya yabadde yaki era wagisaddedde wagitandise ne jamaa kati bali mbaleke bakuba endala nze mbaleyo yange ekiba kisinga obulungi. Olw'ensonga jamaa wagiyingiddemu dda, eniya yayingidde mu jamaa ate nga yayingidde watuufu. Abadde asala sunna nga guyingiddewo ku jamaa amini ku faradhi bwamaze n'akimya eswala bw'oba oyagala osobola okuvaayo n'ojja naye kyalisinze ogenda emaaso kubanga jamaa oba wagiyingiddemu dda era empeera zo ziba za jamaa, empeera zo zibeera za jamaa. Idhan jamaa tulabye niyo ekyuse okubeera nti obadde oli ma'amuum ate n'ofuuka imaamu ate era kiyinza okusooka okubeera nga obadde ma'amuuma n'ofuuka munfardan yeesaaza yekka wabitegeere era kijuzaali imaamu azze wano asaaza tava mimbari ali musata arafa bituuse wakati ate olubuto lw'ekyanzi wataddemu ebitali bya bulijjo lidde ku nkoko lidde ku kyennyanja mulimu ekikomando nga imaamu bwaganze olubuto ne lwesera imaamu tava gondi n'owagulako eyiyo n'omuviira n'odda wali n'omaliriza eyiyo badde ng'oli maamu ate kati ofuuse munfarda ntegerekese kati obadde wasadde watandise nga imaamu oli munfarda weewagudde ku imaamu olw'embeera ekuli obubi ate imaamu yakola murajaa ku swala noga ti kagira akola murajaa nene nange nemaliriza ebyange. Kati oba obadde watandise ng'oli maamu n'omaliriza ng'oli muki munfarda ntegerekese. Tetulaba mu nsonga bintu byoteekeddwa okubanga bino omanyi oli ku layini wano ne bakusikayo obadde oli ku layini wano ne bakusikayo okulembere naye ngaosanze abantu basaddeko rakaa balonze guyazza oluvannyuma n'ofuuka imaamu kitegerekese bagenza okulonda wirerake ate bali baganda wasanze bawubyeyo dammeka bbiri kati koleete oyineemu balina bbiri ate gwe imaamu oba ogenda kukola oti kyekibuuzo kitegerekese kati oba ogenda kukola otya bitabukiddewa olwani bwe bitabukidde bwe bitabukidde nti bano bo bamazeeyo baagala tahiyaani kubanga buli omalala kabbiri fina tahiyaani ate gwolineemu ate gwe imaamu ano oba ogenda kukola oti oba ogenda kukola otya oweze ebbiri nabali baweze ebbiri baza baweze esatu katahiyatu yabwe eriwa tubalyazamanyiza bakwesugiddewo bakwesize ddi nga ono yakuloze imaamu imaamu ekintu kimutokose mu lubuto naye tebamugamba akyuke kumala kulaba ti banonda oli yasika busisi alonze gwe wasanze basaddeko lakameka bbiri bamazeyo laka bbiri gweoyinaki ate gwe imaamu
kyebakubanja bokki bakubanja tahiyat ate gwebanjayo ki kati ogenda bikwataganya oti Seka engeri gyoli nti gwafuuse imaamu omalayo ezizo eri gyogera bo ne baba na ssatu then mumala ne mugenda sujuudu ne ziyaada kyenze kyensuubira bwatu ye bwasuubira era bwalina ogisaaza banne kyasuubira kyalina okukola nga tumaliriza omulala yalikoze atya sala twagayitamu yalikoze atya namuwalimoto amalirize bogosi keerere omaliriza otya ate gwe bagitulira ku emu alaikum salamu warahmatullah sinzira sheyowera biddemu yali asomesa yagamba nti ekyo bwe kibaawo yakuba yali asomesa ku sujudu sahawa yagamba nti nno imaamu kati abantu wabakanza basala oba isha n'atuuka ku laaka ey'okuna namala kyakyako n'asituka ogenda kuyo ate ne bamugamba subhana nga n'atategeera eyo oli walala muganda wa eyo oli walala nnyo eyo oli ku ngeri yakwerabira ekyo kyoliko ate masala malala era yonna twayitayo naye gendiko masala gendiko ogenza okujja nga bali wano bana balina imaamu waabwe gwoyingiridde bakasaalayo emeka emu balina emu gwe nooyingirawo balina emu gwe nooyingirawo eri bagisadde gweoyingiriddewo nga balinayo emu gwe toyinaayo ne mugenda nabo bo ne bawoza eyokubiri nga gweoyina emu awe bakulondedde gwe imaamu tajja agenza okusikasise gwe gwofuuse imaamu katuba ogenda kukola otya ate bano bovuga bakukkiririze muki baweze esatu kuweze biri wani nga mumazeeyo wonna wonna nga mugenda oluvunda balivugulwa olujja tuwerabyetuwerabizi gwe tokimanyi olina gwe tokimanyi bali basaddeyo biri kati okwerabira kuliriddewo era sujude ejja lwakwerabira byonna obimanyi bulungi ndoozi ebibuuzo mubibuuzizza tubaziine tusaale waliwo kirala etuuka mukama wange naye nga ekendeera mu mpeera tetunabagenda mu bibuuzo ebyage mubyetooloola temumubuuzo kitulebye faqihu mulidde lukumani lwokuyidde faqihu mulidde bano kati kemwongerezaako tufundikire obagamba ne batuula gwe n'osituka obakola bwoti noba musire lutegeera bagamba kutuula gwe n'osituka ne bakulindawo kati bali kibatwalawo kati kibatwala buli kiki gusooka bagire ki batuule bali ku layiti ntuufu nnyo batuule baba bamazeeyo bw'atannaba kumalayo situka ogireeto basangewo naye temusoma tahiyaatu bwakka wansi bwagimalayo abasomesa tahiyaatu mwena mutandika okusoma ate sujudu sahwi yange kintu kiba kiteredde bulungi 2 ku 2 bakulinze noleeta eri nojjuza nawe 2 nomusoma tahiyaatu eswala yo netambula ngaegenda bulungi
bitya nga bagaanye ne bagaana mbadde ngamba nti wagambye ti olina okugoberera imaamu wabagambye kutotuula tolina okugoberera imaamu kati oba omujemedde agambye tuula ate gwe situka busituka kati oyagala kukuba emiggo mu swala ogaitangamba ensi endala ezenga egamba mujekeyo mukadde wange egamba nti obasaaza bo nga bwe bali kulaka munogenda ku tahiya then bwe bamala essala neggwayo gwe nosaleyo mukitegere kyagambye mukitegere kyagambye kakidde matuwaabi nti obasaaza kusinzira bo bwe babadde nti babadde kulaka bbiri nemugenda ku tahiyatu yadde abasaaza badde n'emu naye n'abasaaza ne batuula tahiyatu eyo nebasikaza endala n'abasikisa endala bbiri balalibe nemugimala nemutola salaamu then nasala yiye lwaki yeekooya tana okwekooya ra'ayi ntuufu katukkirize naye aba yeekooyezza bwe tulabona abatuuzizza n'akituka n'aleetala bayinza okugaanya ate oba wona ekimuswala munogenda kunyamira imaamu wano osigale imaamu joila limaamu yotamabi tutulagira netukola kyekyo kati agabe mugire eki mutuule era omugezi atuula ku nkobero n'agiraki n'abuuza tuwaayi ekigambo kyono nga sikimanyi n'abanyonnyola kitegerekese bw'alaba nga bwe basituka ne balemerako kubanga okutegeera nako Allah agaba kugabi bayinza okugaana okutegeera nobakola bwoti ne bagaanirawo osobola baga ti muddeeyo wansi basanga nomala okusaaza n'olitalaakayo bweggwayo nga bakulinze wakati ne mufaanaganya laakameka bbiri mulaaka bbiri ku bbiri esoma tahiyatu mbeera efaanagana bwetu ebyo natwabirawo nendeetera aqwal ahli ilmu onagamba ati onagamba ati onagamba ati onagamba ati awo twasunsulawo biidhinihi subhanahu tujja kukomaawo mu murajaa gwaffe okukwatagana n'eswala n'ebintu ebyetaagisa bingi wa barakallahu fikum simanyi bwe waliwo embuuzo bwe tumala tusaale busaazi mu ngeri faanagana bwetu mwazinyaziine tulabe ekibiddaku barakallahu fikum صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن كفى بتعليمه ونهج بنهجه إلى يوم الدين وتمريزا منتقوم وابين تسالي إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة قيتاغنيو okubanti bagayetegereza waliwo ogamba nti man awla nnas biimama ani ateekeddwa okubeera imaamu man awla nnas biimama ani ateekeddwa okulondebwa abeere nga imaamu baansa bawaaki akra'ahum kitabillah sibe guli kiba kitegeeza asinga okutegeera amateeka g'owekitiibwa so saba singa okuwulawula omuswafu ayinza okubanga waliwo omuswafu bino byonna nga talinako kyamanyi neki n'abakulembera ng'agugira bulungi naye nga byonna byonna alyangaazi talinako kyamanyi neki so nga ate Qur'ani mu swala kitundu kyayo kya sunna tolaba obuzibu bwemukulembeza amanyi Qur'ani nga tamanyi ahkaamu sharia bwaba agenda okubatomeza bwemala nti wala dhalin aliwo ekijusi kyeswala awo ebiddako byonna sunna waawo muntegeere suratu zilzala yasiini anya ezo neziddako ebeera sunna sobola okukutama eswala yange negiraki naye ate bino bisobola okutta eswala nga tobimanyi so nga omuswafu okusoma bulungi lidhalik abasinga okutegeera
amateeka ga Allah, so si hifidha wadde nga bwe baayogerera ebigambo bino baali bamanyi byombi abo. Yali amanyi amateeka, tewaaliko yali atamanyi mateeka ga Allah na kitabo kya Allah. Kikirungi kye baali balina, bo bombi baali babirina. Qur'ani ng'agitegeera, wakadhalika ahkaamu ash-shari'a ng'agategeera bulungi. Kati fene waffe tetukulabiza muntu awuba bulungi muswafu ku muntu ategeera ahkaamu, kubanga eswala erimu ahkaamu teri muswafu. Oba muntegedde swala bw'ogitemaatema ahkaamu hayi'aati biki byoni ojja kusingana Qur'ani ng'ekitundu kyayo kya sunna. Kati olina okuba ng'ogimanyi bulungi, gwe muntu akulembera. Allah bw'akuwa ng'olina bibiri, ahla wa sahla. Qur'ani masha Allah, wakadhalika ahkaamu ozimanyi bulungi nga bwe zitambula. Bantu abo abawanise bokka bajja kumala. Barakallahu fiikum. Bajja okumala tugenda. Assalamu warahmatullah. N'ogamba nti omwana wabeera mu lubuto nawe emyezi ena awandiikibwako risiki ebintu bye byonna ebigenda okumutugako. Kati afudde wa myezi 7 naye afudde fiizi omunda, ogamba nti akkirizibwa bamutuuma erinnya n'okumusalira akiika. Kijja kityawa kubanga asalibwa akiika n'okumutuuma erinnya ate afiiridde munda. Afiiridde munda, agenza okufa nga muntu, agenza okufiirayo, agenda okuvayo nga muntu kasita aweza emyezi ena, aba yafuuse dda muntu. Si nsonga ali muntu oba ali bweru, aba muntu. Kati ekimusalirwa kiki? Kuba muki? Kuba muntu. Era bagamba Imaamu Nawawi kirungi omutuuma erinnya, kubanga buli muntu bagenda muyita erinnya ly'omwana we yawmal qiyama. Ensonga yonna gye baba kwetaaza, bagenda kuyita bisi Yusufu, bagenda kuyita linnya lya mwana we taata Fahadi. Kati kirungi bagenda okuyita ng'erinnya naawe olimanyi. Olimu okukalubiriza abali ku puroguramu, tebakumanyi bakuyita kisajja kujangu. Kyangu wajja okuyita erinnya ly'omwana we oyo, kubanga bonna bonna bagenda kubaawo. Ebbanga lyalimala nga yali mu lubuto ng'afuuse muntu, kino ekisaayi kya kigenda kujja myezi 3 okukka wansi, togenda kirabako. Amba bali bagenda kujja naye bw'omuyita erinnya lyo, mwana we agenda kubeerawo naye nga talina linnya. So obanga omutuumye falhamdulillah, abakola ku eyo puroguramu eyo eya mahshari bagenda kuba nga bakuyita erinnya ly'omwana, naawe bw'okimanyi bulungi banjagala mu nsonga eno. Ensonga eyo simanyi oba ontegedde. Akika shukura lillah, kumanya nti osobola okuzaala. Tokiraba nti omwana mwali kuzaala ekikulaba ekyo, naye olabanga puroguramu ento nene. Bangi nnyo abalina mukawimaati al injaabi ebisobola okuzaala naye nga tazaala, nga tafunangako na mwana agenda mu luseke. Naye gwe okukimanya omwana wange afudde, falhamdulillah, ajali ebadde yakubeera nga tava mu lubuto, naye nga omwana gwamugira shukuru lillah, kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba osobola okuzaala omwana. Era omwana oyo agenda kujja yawmal qiyama, tokoma ku kino, agenda kujja yawmal qiyama fidaan lak, ng'akwagala oyingira ejjana kuba talina zambi. Mubeereyo bameka? Babiri. Adira asembayo nawe. Akasooka nfunyemu ekyetaago ndabadde akulembera abasiraamu nenfulumamu bo ne batategeera kyakukola. Nenfuna wuzi yange ngenda okukomawo ng'aseeka bakyanninze, nkole ntya? Afunye ekyetaago n'agenda. Bw'agenda n'akomawo, siraamu bakyali mulayi, bayimiridde bamulinze. Kati nkola ntya? Oba mukitegedde? Londa bano abasigaddewo, omu kuba omusindika agende ne banne, bw'ofuuke mugoberezi atole salaamu ogenda olina ebyakuyiseeko, kubanga swala bagitawangudde edda n'ogitwala mukazi n'ogiwa. Kati tokyalina swala, tolina kyoyongerezaako. Kati ofuuka maamuma ogira ki? Osaazibwe, onaagende mu maaso agire ki? Sabala waka dhalika ani nabi, yerabira okunaaba janaba najja
beyera okunaaba janaba najja mu swala n'agamba omuwalimu n'akima esswala. Hadithi ya Tirmidhi. Bw'akima esswala aba agenda agamba nti Allahu akbar, najjukira yagenda bugenza bali bamulinda, yalwayo nnyo nga teri yenyenyeza ne basigalawo. Naye kuno olwano wallahi osala yiye tojja mu kusala nabo, osangawo nyina osangawo n'omu bakuli oli nabbi oli nga tebagala kukulinda naye babamulinda bapaakinga. Era Imaamu anyumya omu ku sahaba anyumya ketwamanyira nti yali janaba, yajja yina n'amazzi gamugize gamujjudde mugongo, tewali n'omu yanyega wadde okufunga ndi mwalimu kiki otulekaawo bwotula bayimirira. Yali agenda ne bayimirira n'agenda n'anaaba. Era sahaba anyumya nti yalwayo naye teri yanyega kigambo kyonna, najja n'agiyingiramu sallallahu alaihi wasallam. Kati awo yagiyingiramu lwaki? Yali akyali ku ntandikwa. Kati gwe ogiviiramu eno ne bakulinda, ate tukalubiriza umma basindike omu ku bwamalirize gwegenda ofuke maamuma bebatwala salamu ogende maaso ojuze ebibyo. Seeka asembayo ebibuzo bibiri. Sooka tulabye nga bwembanga mbadde imaamu nga bansindiseeyo nga bali balina lakabiriza ebinemu batuula zino ennono ey'okubiri ne twenkana ne tuddayo. Kati ate wemba nnyongeramu ey'okutaano ne banninda ne tutola ne mala ey'okutaano ne tutola tahiyatu ne tumaliriza tuba batuufu ffe bamamuuma. قولان عند أهل العلم، قولان عند أهل العلم. Singo yongeramu ne bakujjukiza n'olemerayo batuule bakulinde mutole salaamu mukole ebiddaku. Ibn Qayyim yagamba, Ibn Taymiyyah yagamba kwebyo ebigambo biri, tuula mumulinda ki musome tahiyatu naye mumalirize, oba musome tahiyatu yammwe mumuliki mala tahiyatu agende tola salaamu gende. Walakina afdala, ekisinga obulungi mumulinde akomewo abasaaze sujudu sahawi atole salaamu sola yammwe ebeerenga ejjudde. Kyekimu ku bibiri. Imma mukutola oyinza okuba mulina obwetaavu wammwe musome mugende, bwanadde yagimalirizeyo, oba mumulinde nga yagamba ekikisinga obulungi taadduba maahu, okweyisa obulungi naye mugimalirize naye musifuname biki oluvannyuma mugende. Kyekimu ku bibiri kyoyinza okukola. Kama qala Ibn Taymiyyah rahimahullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Twabadde mu Bukiya naye waliwo nabadde nga waliwo abakinjanji nga basaba ennyama nga bagamba wal-aamiliina alayha, sente tezikkirizibwa baagala nnyama. Nyama babawe bayita babone okubaweebwakwegirako kiryampaka basabe babawe buli omu waliwo ibaada y'okukumikiriza yakuba kikonde kubanga okiyina. Singa nolya kuja omuntu egisaagala kulijja notompa nnyama nga nze gisaze bisa n'okukutema ejjambi. Lidhalika musabe bw'abaaganye falhamdulillah fa ajruka ila Allahi subhanahu wa ta'ala ng'efaanagana bwe. Idhan lwali badde uswatu muslima naye tukanzeemu kwemabega tulabe gye twayita ngeri efaanagana bwe. Imaamu simanyi oba kitambudde bubi. Atusomese tumanye tukole atuteeke mu kukola. Walhamdulillah.